musoke nkujja mutulo anti nagikubye eddanga tokwata. I'm very sorry, nsonyiwa munnange. Aho waye ate kati nebaka emirimu teginnagwa. Kati mbadde nkubuuzaako namba egundi risiti eza yesterday eggulo saazifunye mbadde njagala okay kati osobola zinsindikira zisindike nsobola ozifuna. Thank you. Nsonyiwa okujja mutulo bambi. Kale sula bulungi. Sweetie. Yes, Daddy. Bino biwoze nnyo oba osobola nteramu akalala naye ebyo biwoze nnyo. Nteramu kakaawa akalala biwoze nnyo tebijja kunnyamba. Robert. Nze. Sorry, nsonyiwa. Ena mwebaka mangu. Sawa musanvu nga webase. Nkyali ku laptop. Mbadde nkyamaliriza gundi eno. Nyina waka kwenjagala malirize. Then nsobola okukola ki? Yeah. Thank you. Kakati kye mbadde nkubuuza ku kodi ya gundi eri ya fayiro ya musoke. Twakozesa gundi ki? Geri ku WhatsApp. Sorry, kankebere bambi. It's okay. Thank you. Wanje? Mbadde nkeberako bwenti, mbadde sinagiraba. Kwe mbadde nkebera kwendi kati. Kyayina namulese. Kwendi kati naye nsonyiwa mbambi. Nsonyiwa okusumbuwa. Ate kati munaye emirimu bwe giba gikyaliwo ate olwo mba nneeba kati. Obudde bw'okwebaka bwe businga obungi. Yino ngirabye. Kale bambi. Sula bulungi. Daddy? Yes. Kyayina mulese naye tomunamukwatako. Amanti mbadde maliriza waka eno. Waka ono bwe simumalirize bijja kuntawaanya nnyo. Bijja kuntawaanya nnyo bambi. Kati yo gundi ki? Oba ndowooza n'ebyenkyawandi bimpadde lumu kuba ogenda yitamu 11. Ebyokozesa. Nkebera ku gundi awo mu mpale gye mbaddemu oleete ssente eziriyo. Zona nzirete? It's okay, later. Ezokozesa ncha. Oba nyongereko ziyinza obutamala neetaaga transport nyina gye ngenda. It's okay, no problem. Neyanziza. Kale. Chai munywe naye naawe omuntu akuterawo ebintu n'omala essaawa nnamba nga tonnabirya. Ngenda kunywa kati. Biri na bitute nga biwoze kati ne bino biryawo. Nkamalirize katono just minutes. Naawe olimba kati gw'owummulako ddi. Ate n'okuwummula nakyo kiryawo nti ate nakyo kigatta ku. Naawe kati laba ssaawa ziri meka ddala mazima. Essaawa zigenda na 8 naye tonnawummula. Gwe ofiisi wako omugjayo n'omuleeta n'ewaka. Ate byasobodde kuggwa. Omanyi ebintu bino bw'otobikolanga bukyali ng'obwongo bukyategeera weekanga ate okoze mistakes nyingi. Era mistake ojja zikola kubanga obudde bugenze olina okuwummula. Gw'owummulako ddi? Every day, it is not only today but every day buli kimu, it is the same story from morning up to evening. And you are complaining now. Yes. Kati gwolaba zino essaawa 8 tuneebaka ddi? Gwegidde weebake. Nze nkuganyako okwebaka. Banna. Kati bannange nze era siganye nti sisobola kwebaka. Nsobola okwebaka naye naawe nkusaasirako.
gwe every time obeera ku pisi buli kaseera masimu ne gafuuka amasimu budde bubuno saa 8 gwolinga atabalirira bulamu bwo. Eno si business togimanyi. It is your business njimanyi. It is our business. Kati go oyagala emirimu nneme gikola gireme kuggwa osabe sente nga siina. Naye dadi gwolowooza sente ze zimala buli kimu? No, si ze zimala buli kimu. Naye kitegeere nti obulamu obutaliimu sente tebutambula. Naddala bakyayi wuuyo kuva we namulese ali omutajira kati oluvaawo mami omutwe gunnuma oyagala kugamba nti nnyomba biki kati laba kyayi wuuyo namutaddewo dda oli wamungobeza ng'awoze. Kati ekizibu kyo ki? Bw'obulamu bwo tobubalirira. Sinako okukoowa tekigasa ng'emirimu gikyaliwo gina emirimu mwe tujja sente. Lwaki baakuwa office? Anti office mwentuula. Mukama we yakugamba emirimu ogijje mu office ogireete n'ewaka. Bwe giba tegigwerereddeeyo mu office nkole ki? Buli lunaku mama mirimu kyagyo gy'okola egitagwa gwe buli lunaku. Bibino olina ky'otamanyi wano. Ezo reports ozikola everyday buli lunaku. Tubeera mu same struggle. Mwe tujja sente. Oyagala nnyo osaba ekintu nga tekiriiwo. Ebintu mbisaba n'obimpa naye ebintu tebimala just ebintu tebimala dadi. Tebimala nkwongere sente wa? Tompa sente njagala owummula obulamu bwo obubalirire. Sinakuwa bwemba sinakuwa kati ogw'omusango kati onookowa gyogenda kowa ku makya ng'ate era saawa 10 olina okuzukuka n'ogenda n'okola. Kati gwe mmaliridde ebiseera linda mmalirize olyoka okole ki? Togenda kumaliriza dadi togenda kumaliriza yimuka nze tugende twebake. Oba oyagala kwebaka genda weebaka. Nze sisobola kwebaka nzekka kati gwe obulamu bwo tobubalirira. Omutwe gwange era bwe gwali badde gukoye nedda naawe olimba nedda nze sigenda kubikkiriza pisi giggalewo. Sagala atoleete lutalo wane. Sinakuleeta ku lutalo. Olinga agamba nti neera nze siri muntu. Ate kiki? Nze nkuganyeko kuwummula. Wummula kati nze pummula nzekka nze nafumbirwa nnyumba nafumbirwa kitanda kwebaka nzekka. Ye kati nze bwe mba mulamu gwe ng'oli mulwadde gw'olaba mba nange ndi mulamu. Ate era mbadde ngamba ne bwe naaba omulwadde tujja kwetaaga sente. Nze yitawo. Gutawo tugenda kwebaka. Obulamu bwe bubalirire tugende.